Olunaku olwaleero aba Minisitule y'ebyamasanyalaze bagabidde abantu abawerera ddala 10 amasanyalaze ag'obwereere Katooke mu disitulikiti y'e Wakiso. Free electricity connections to people, and as part of Africa Public Service Day, we are showcasing what we do, and that's why we are here in Katooke. Bano nga bali wamu n'ekitongole kya umeme bawaniseeyo waya ku nnyumba z'abantu bano. Okusinziira kwa Budon Atwine kaminsona mu Minisitule y'ebyamasanyalaze, kino bakikoze n'ekigendererwa ky'okubunyisa amasanyalaze mu bantu. As government, we found out that we have a number of people who cannot afford, because the connection is about 730,000. So we give them free so that we can raise the number of connections and we consume power that we generate. Atubulidde nti mu nteekateeka eno abantu bangi bagyettanidde. Shoni nungi nnyo, tulina abantu bangi abawaddeyo kusaba kwabwe babawa amasanyalazi, era tuconnectinga kyolaba nkugambye buli lunaku tuconnectinga abantu abayita mu 10 mu ggwanga lyonna. Harriet Nabaaso omutuuze w'e Katooke mu disitulikiti y'e Wakiso y'omu ku batuuze abafunye amasanyalaze mu nteekateeka eno. Ono agamba nti abadde amaze ebbanga ng'ayita mu kusoomoozebwa olw'embeera gy'abaddemu ey'okugabana amasanyalaze. Sometimes, like for you, you are using small units and someone else is using like large amounts of units. So you find yourself like power is gone, you are off, but you are supposed to be on because you are using less electricity. So we have been facing this challenge, and we thank Umeme and Ministry of Electricity that has helped us to sort out this issue. Teddy Nakaliga, Agafeyo ku Spark TV.